Olunaku lw'eggulo abakulembeze mu disitulikiti y'Empigi ssaako n'abakuumaddembe mu kitundu basinkanye abakyala okuza olunaku lwabwe okwefumiitiriza ku kusomoozebwa kwe balina na butale basobola okugonjoolamu. Kyokka ebigambo by'abakulembeze tebyabadde biwoomu eri abakyala nga babalikokkola okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe. Enatwala okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mu Mpigi Barbara Kayendeke n'avunaanyizibwa ku nsonga z'amaka n'abaana Priska Birungi gye basinzidde ne bavumirira abakyala abeenobyanobya ne baleka abaana nti bye baviiriddeko abaana abangi okutunuzibwa mu mbuga za sitaani ne bassedduvutto. N'abasajja bali nafumbiza abaana batanneetuuka because of embeera. Omwana akyali muto biro 18 years agenda kufumba ki? Kuwafumbira ku myaka endeka. Kubona omukyala yadde emyaka nga 5 omwana ya myaka nga 21 really nga nawe omuzadde osanyuka mwana yafunidde omusajja omugagga. Bagamba nti n'abakyala newankubadde basigadde mu maka tebalaga buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana nga bwe kyandibadde ne batuuka n'okubatuma ku madduuka mu budde obw'ekiro. Gende musenye enku babatumye mu kibira asanzeyo agasajja ekisala kimukwatidde mu kibira mugende ku luzzi tekuli muntu mukulu omwana amukwatiddeyo eyo genda ogwire ekibiriiti wali eri obudde saawa emu saawa 2 saawa 3 agenda kugwira ekibiriiti. N'abakulembeze abalala okubadde Hajati Aisha Nakirijja, Harriet Nabakooza n'omubaka omukyala owa Mpigi Honorable Teddy Nambooze beekokkodde abakyala ababonyaabonya abaana b'ababba baabwe n'okukozesa obukambwe obususse eri abaana abalala bonna nti kino kireetedde abaana bangi okula nga tebali mu mitima gya buntu. Kyannaku tinaffe tulumu ebisa ne tuzaala abaana baffe ne tumala okubazaala n'otulugunya omwana wa munno naye nga teweerabidde nti naawe bwe bunaakeera enkya tomanyi nsigo gy'osize. Abakulembeze batuuse n'okulangira abakyala b'ennaku zino okuba bakanaaluzaala b'obutabanguka mu maka nga basindika abaana baabwe mu bufumbo bw'abalala olw'okuba nga baagala ssente. Ndabye wano abaana nga balimba ekiwato kino Katonda alina kye yakitondera kirala nnyo sikyavuddeawo buli kaseera bw'oyanjala otegeeza bubaka ki obuli awo. Bwe batyo basabiddwa nti newankubadde baagala nnyo okukola bafeeyo nnyo eri ebyebafuula abakyala olwo nno lwe kinaayamba ku nkuza y'abaana ennungi n'okukuuma emirembe mu maka. Bamaama batuddeyo ffe ekyekindi wazza omwana wo mu kasondo omuwala n'omulenzi musse mu kasondo. Yensonga lwaki abawala bakula ebiseera ebisinga nga beetoowaze ng'ate omulenzi mamizibbo ye tagambwako. Tuyige twongere tusabe Katonda akkirize okumanya n'okutuwa okutegeera butabi tugenda okumanaginga obutabanguko mu maka. Kyokka abakyala basabiddwa obutasumagirira mu kwenyigira mu nsonga za bukulembeze n'okukola ennyo okubaamu ne ku kasente. Twekulaakulanye buli mukyala abeeremu naki n'omutwalo. Eyo ye kampeyini ya Jowandule yekkubo lyenjagala tukwate tulonde abakulembeze abasobola okuyimirira ne bagamba mu bajeti y'eggwanga bwe tuba ffe tusingako obunene omugabo ogusinga obunene tuguwe abakyala. Olukuŋŋaano lw'abakyala luno lwatandise na kitambiro kya mmisa eyasomeddwa Father Xavier Kikomeko bwana mukulu w'ekigo ky'Emitala Maria.